Oluvannyuma lw'abakugu okukizuula nti abaana abazaalibwa nga tebaneetuuka oluusi bafa olw'embeera mwe baba bazaaliddwa naddala olw'obuwuka obuleeta endwadde ez'enjawulo, minisitule y'ebyobulamu ereese akazigo akapya ke batumye Ambigel nga kano kateekebwa ku kkundi ly'omwana eyakazaalibwa. Okusinziira ku Dr. Andrew Kazibwe okuva mu minisitule y'ebyobulamu, akazigo kano katangira obuwuka bwonna obutasukka kkundi ly'omwana azaaliddwa nga tanneetuuka. Buli mwana omuwere naddala bano abazaaliddwa nga tebanneetuuka kubanga emibiri giba minafu nga tegisobola kulwanyisa bulungi endwadde zino. Kati kiba kyetaaga omwana kukalira n'osiigako ki akasabbuuni kano kubanga kizuuliddwa sabbuuni ono omulala gwe tukozesa takwatagana na lususu lwaki lwa mwana muwere. Kano kakoleddwa nga kagenda kubeera mu malwaliro ga gavumenti era nga kabwereere nga bw'olaba zimama kiiti wadde nga bamu bazibaguza. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Dr. Joyce Moniku agamba nti kino kyakwongera okukendeeza ku baana ababadde bafa nga bazaalibwa mu mbeera eno. This has been one of the key items that has been proven can reduce mortality due to cord infection by 26%. So we are advocating for the use of this chlorhexidine for cord care. Yadde ensi yonna yakuziza olunaku lw'abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka olunaku olw'eggulo, yo minisitule y'ebyobulamu egenda kuza olunaku luno ng'ennaku z'omwezi 29 mu mwezi guno mu disitulikiti y'e Hoima. Ssenyonga Beka Mulinde, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.